tubaniriza olunaku olwaleero mu saavisi yaffe ey'Oluganda wano ku Emmanuel Baptist Church Senge Wakiso. Twagala okwebaza Mukama olw'otuwa akakisa kano kuba nga tusinziza wamu olunaku olwaleero. Eyo kyamagero ennyo eri obulamu bwaffe. Kale njala ntwala akakisa kano okubajjukiza nti samoni zaffe, enjigiriza yaffe eya Kristo enembula gye twali tubuulira eri ku mukuto gwa YouTube channel, nga ogenda ku mukuto gw'onyigamu EBC Senge ojja kufuna byonna abasumbe badde babuulira, bijja tuyamba ffenna. Kaakati ntwala akakisa kano okuba nti mbajjukiza newankubadde nga gavumenti yakendezaamu ku muggalo neeta ku mmotoka neeta piki, naye tubasaba yonna gye mubeera mwegendereze. n'oba olinnya piki tambula n'amasanitayiza wo, yambala masiki yo, obulwadde bujja kusigala nga butambula. So mbasaba yonna gye mutambulira mu mmotoka ez'enjawulo mwegendereze nnyo. Bakendezaamu ku muggalo naye twagala obulwadde bukole ki? Aye buddemu bweyongere. So twongere okusabira awamu n'okukwasaganya amateeka gavumenti gatusomedde olunaku olw'ejjo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kaakati kantwala akakisa akalala okubajjukiza nti ennaku ze tulimu tebalina kuggulawo kyakya mwakirabye ejjo kyaki tebazoogeddeko, era tugasigala nga tusisinkana bwe tuti mu kubuulira n'okusinza awamu Mukama. Eyo tugala kyebaza Mukama era nti tusobodde okuba ntusinza ebbanga lyonna lye tubali tuyitamu byonna lino, era nga tusinziira byonna tubali tuyitamu n'ebizibu byonna twakwebaza Mukama nga tuyita mu Zabbuli ey'essuula 9 olulunyiri 9 olugamba nti Mukama kye kiddukiro ky'abo abanyigirizibwa era kye kigo kyabwe mu biseera eby'akabi. Abo abamanyi erinnya lyo Ayi Mukama banakwesiganga kubanga tobalekenga bokka. Olunyiri olutugumya nnyo nti ekiddukiro kyaffe kiri eri Mukama mu byonna bye tuyitamu, newankubadde nga tufiiriddwa emirimu, newankubadde nga walayo tetunafuna mmere yakulya, newankubadde nga renti tetunamusasula, newankubadde nga abaana batubonyaabonyera mu maka gye tuli, naye tumanyi byonna tudduke eri Mukama. Ate Mukama atugamba nti bwe tumwesigwa, asa tumwesiga we tuti ffenna tufuka beesigwa eri gy'ali, tajja tuleka kuba ffekafeka. Eyo kyamanyi eri obulamu bwaffe. Kati antwala akakisa kano mbasabireko nga Mukama wannuŋŋamizza. Mukama ntwala akakisa kano olwaleero Mukama okuba nga sinze asaanidde okuyimirira ku katuuti Mukama, era tumanyi nti kibonezo kyandibadde nfuna nga siri mu maaso ga Kristo, nga sikkiriza mu ggwe, kwandibadde kufa Mukama. Naye ggwe Mukama ne weewaayo ku lwaffe n'otufiirira Mukama. Sirina na busobozesa kuyimirira mu maaso go Mukama okusinza, naye olwagwe Mukama okwewaayo n'ompa Mukama omukisa ogwo omulala okubeera ku mutabani wo Mukama, n'okuba neenya Mukama, n'ompa ne chance endala okuba nti nsobola okuyingira mu ggulu Mukama. Eyo nkigala nkyebaza Mukama eri ggwe. Era Mukama mu bizibu byonna bye tuyitamu Mukama, mirimu, school fees, endwadde, byonna Mukama tubikwasa ggwe. N'obulwadde bwonna bwe tuyitamu, ne pressure yonna gye tuyina, byonna ebitutawanya ku bwongo bwaffe Mukama tubikwasa ggwe. Tukimanyi nti Mukama gye tukoma okuba obwesigwa gy'oli Mukama, tojja tuleka kutambula ffekka Mukama. Era byonna mbisaba okuyita mu linnya erya Yesu. Amiina. Kakati nga sinagenda mu luyimba oluddako tetunaawuliriza mu kaseera akaddako wano, kyo njala kubajjukiza nti mu bulamu bwafuna bwe tutambuliramu tufuba nnyo tulabe nti nno kye tukulembeza kwe kumanya Kristo n'okumumanyisa buli wamu yonna gye tuli nga bannaffe abatasobodde kufuna njiri eno leero ku mukutu gwe tuliko olwaleero. Bw'ofuna akakisa akalala gitambuzike yonna gye muli, mukole ki? Mubaweeko bawulirize bategere Kristo n'obulungi bwe. Twalabako kuli tugezeeko Mukama tulabe Mukama ono obulungi bwe buli butya. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Akati tutwala akakisa kano tuwulize oluyimba lwe tuddako okuba nga tusinziza awamu. Nsaba ebigambo ebiri mu luyimba luno tubifumitirizeeko tulabe omugaso gwabyo. Amen.
nebigere mu bibye emisingi gy'ensi giri mu mikono gye enensi nebigere mu bibye emisingi gy'ensi giri mu mikono gye obwakabaka bwe tebukoma n'ababulimu tebasalwa banyumirwa buli ogukamala kyova obawulira nga bayimba wakitiibwa 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 oyo Mukama wakitiibwa wakitiibwa oyo Mukama n'essanyu ly'abangi atulamuza kisa bwe tusaba n'atusonyiwa tuli baana mbebaza okuba mukomyewo okuba tusinzizaamu oluyimba luno mwebale nnyo n'okufumitiza ku bigambo byonna ebiri mu luyimba luno. Akati
kanto akisa kano okusoma ekigambo kyaffe ekigenda okuva mu kitabo kya Zabuli okuva mu ssuula 121. Ekitabo kino kiri mu ndagaano enkadde era ng'etandika bw'eti: oluyimba nga balinnya amadaala, nnyimusa amaaso gange eri ensozi. Okubeera kwange kuva wa? Okubeera kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Taliganya kigere kyo kusagasagana. Oyo akukuuma tabongootenga. Laba, oyo akuuma Isirayiri tabongootenga so teyebakenga. Mukama ye mukuumi wo. Mukama yakusiikiriza ku mukono gwo ogwa ddyo. Emisana enjuba tekoyenga wadde omwezi ekiro. Mukama anaakukuumanga mu buli kabi, anaalabiriranga obulamu bwo. Mukama anaakukuumanga amagenda go n'amadda, okuva leero n'okutuusa emirembe gyonna. Akati nze atwala kana kakisa okwaniriza omusumba Joseph Matovu otubulira ku njiri eno eya leero n'okusiga nga tumanya biki ebigikwatako. Nsaba twegatteko tumwanirize mu linnya eya Yesu. Abooluganda mbalamusiza nga muganda waffe Isa bw'ayongedde n'abalamusa okubaaniriza mu saavisi yaffe ey'Oluganda. Nange bwe ntyo negatta ku ye okubaaniriza. Mwebale okutuwuliriza n'okugoberera saavisi zaffe. Leero tuli mu Zabbuli 121 nga tubadde twekubiriza mu Zabbuli zino mu kiseera kino ekya COVID eky'omuggalo, newankubadde kati nga bakukendezaako. Twagala tweyongere leero okwegumya oba okwekubiriza mu Zabbuli 121. Kansabe nga tetunnagenda mu kigambo kya Katonda. Mukama, tukwebaza olw'obuyinza bwo, tukwebaza olw'omwoyo wo, tukwebaza olw'ekigambo kyo Mukama. Mukama, tusaba omwoyo wo leero akozese ekigambo kyo okutugumya n'okubeera n'obuvumu mu ggwe n'okwesiga okutukuuma mu byonna. Mu linnya Yesu tusabye, amiina. Kaakano mu kaseera kano tubadde tulowooza ku buzibu bwe tuyitamu, obuzibu bwe tuyitamu mu lugendo luno olw'okwesiga Yesu nga Mukama waffe. Zabbuli eno etandika nga egamba nti nnyimusa amaaso gange eri ensozi. Okubeera kwange kuva wa? Okubeera kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Ebintu bino bye bimu ku bintu bye tulina okwebuuza, oba ekibuuzo kino kye yeebuuzizza kibuuzo kikulu nnyo, oba oli awo tetwandibadde twebuuza. Okubeera kwange kuva wa? Oba obuyambi bwange buva wa? Obuyambi bwange buva wa? Kye kibuuzo kye tubadde tusobola okwebuuza, oba ekibuuzo kikulu nnyo mu biseera bino bye tubadde tuyitamu oba bye tuyitamu mu bulamu. Obulamu tumanyi nti bulimu okugenda waggulu n'okukka wansi, obuzibu n'olumu ebyangu, naye tewali bulamu bwangu kiseera kyonna. Mulimu ebintu ebitumalamu amaanyi, mulimu obuzibu bwe tuyitamu obw'enjawulo. Gezanga okufiirwa emirimu, okufiirwa bizinesi zaffe, okufiirwa ebintu byonna, okufiirwa abantu be twagala abali ku mitima gyaffe, okuyita mu bulwadde oba okuyita mu buzibu obw'ekika kyonna ky'oyinza okumenya. Naye ate ng'obwo obuzibu tebuli mu bulamu bwokka, wabula ne mu mitima gyaffe nga tugoberera Yesu.
okuba nti tulina okulwana n'omulabe okulwanyisa ekibi mu bulamu bwaffe. Kintu olumu kiba kizibu naddala okusanga nga waliwo ekibi ky'omenyekana nakyo nga ogwa buli kaseera ate n'oddamu n'odda waggulu okumeggana nakyo buto. Tumeggana n'ensi n'emibiri gyaffe ne Sitaani mu ngeri ez'enjawulo. N'olumu ne tuleeterwa n'okweraliikirira ennyo nti n'amalako ntya oba obuyambi bwange bunaava wa. Zabbuli eno eyagala tuzzaamu maanyi nti obuyambi bwaffe buva eri Mukama Katonda eyakola eggulu n'ensi. Zabbuli eno luyimba ng'Abayisirayiri oba Abayudaaya balinnya amadaala oba nga bagenda bayokera Yerusaalemu ewali yeekaalu ya Mukama oba ekifo mwe yabeeranga okusinziira ku bo. Ate nga Zabbuli eno kyeyogerako olugendo lw'okugenda mu yeekaalu olumu lwabanga luzibu. Jjukira olugero lw'Omusamaliya omulungi Yesu lwabuulira n'ayogera nti waliwo omu ku bantu abaali bagenda e Yerusaalemu osanga naye ng'agenda kusinza n'agwa mu babbi. Weewaawo oyinza okwesanga nga kye yali ategeeza nti kyali kyangu n'okugwa mu buzibu ng'ogenda e Yerusaalemu mu kifo kyennyini kye baali bayinza okusangamu okubeera kwa Mukama oba okubeerawo kwa Mukama mu kiseera ekyo ekya Isirayiri oba mu biseera bino Zabbuli zino we ziwandiikirwa. Oba osanga nga Zabbuli 11 bw'egamba kyali ekifo eky'ekiddukiro eky'okwesiima gy'ojjukira n'ogamba nti obuyambi bwange buva eri Mukama, sijja kwesiga nze kennyini wabula kanneesige Mukama. Ennaku zino olumu tulowooza nti tulina kwekkiririzaamu obuyambi waffe tulina bujja mu ssente mu birala wabula si mu Katonda. Naye ebyo byonna ebifo bikyamu okutunulamu okufuna obuyambi bwaffe. Naye wano Zabbuli nga bw'etuzzaamu amaanyi obuyambi bwaffe buva eri Mukama. Ebyo byonna bijja tumalamu amaanyi kuba tebijja kuyimirira wabula Mukama ye anaayimirira. Zabbuli eno tugenda gimenya mu bitundu bibiri. Tugenda kusooka nga tulaba nti omuyambi waffe ye Katonda eyatonda buli kimu era Mukama ow'ekisuubizo. Mukama ow'ekisuubizo. Ate n'ekirala kye tugenda okulaba nti Mukama ye mukuumi waffe mu bulamu n'omukuumi w'emyoyo gyaffe okututuusa mu kifo eky'okwesiima oba mu kubeerawo kwe ekifo eky'okwesiima. Kantandike n'ekisooka kye tugenda okulaba nti Mukama ye muyambi waffe eyatonda eggulu n'ensi era Mukama ow'ekisuubizo. Zabbuli eno etandika nnyimusa amaaso gange eri ensozi, okubeera kwange kuva wa? Okubeera kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Kino kijjayo ekifaananyi kya Mukama nti ye asukkulumye ku byonna, ye yatonda wakitiibwa yatonda eggulu n'ensi. Ye mu kamwa ke mu kwogera kwe yatonda, yayogera bwogezi ennyonyi n'omwezi n'omusana ne bibeera mu ggulu, n'ennaku n'aziwa ebiseera byalwo nti essaawa zino lunaabanga lunaku naye essaawa zino ne bubeera ekiro. Ye yatonda ensozi ennene n'entini n'omuseetwe n'ateekawo n'amazzi n'agawa we galina okukoma, nga yakyogera bwogezi w'amaanyi wa kitalo era tayinza kumeggabwa. Ye y'alina okubeerawo kwaffe, ye buyambi bwaffe. Obuyambi bwaffe buva eri ono Mukama
Zabbuli eno eyagala tubeere n'okwesiga Mukama kuba ye w'amaanyi eyatonda eggulu n'ensi. Zabbuli eyongera n'etugamba nti taliganya kyegere ekyo kusasaagana, oyo akuuma tabongootenga. Laba, oyo akuuma Isirayiri tabongootenga so teyeebakenga. Olaba wano Mukama bamuggyayo nga Mukama ow'ekisuubizo, Mukama wa Isirayiri oba Mukama yayita Ibulayimu n'amusuubiza nti alimufuulamu eggwanga lya Isirayiri, n'abalonda okuba abantu be. Jjukira olugero luno lwe lutandika. Mukama atandika ne Ibulayimu n'amusuubiza newankubadde nga tasobola kuzaala, n'amusuubiza ezzadde era n'atukuuma ekisuubizo kye n'amuleetera ne kibaawo. Era n'abaana ba Isirayiri enjala bwe yajja n'abalabirira n'abatwala mu Misiri. Eyo mu Misiri Falaawo gye yafuna obuggya eri abaana ba Isirayiri n'atandika obbabonyaabonya mu buddu. Newankubadde nga yababonyaabonya mu buddu, Bayibuli etugamba nti omukomo gwa Mukama gwababeera olw'ekisuubizo kye yawa Ibulayimu, ne gubabeera ne basigala nga beeyongera bweyongezi newankubadde nga baali mu kifo eky'obuzibu obw'obuddu, nga bakula, ng'eggwanga eryo likula. Era bwe baatuuka okuva e Misiri baali eggwanga eddene, ng'ate ani yabaliggyayo e Misiri? Yali ntegeka ya Mukama eyali abalabirira. Era Mukama ono yali w'amaanyi nnyo, teyabongoota eri Isirayiri, n'abatwala mu ddungu gye baayita nga bava e Misiri okutuuka mu nsi ensuubize gye yabaali abasuubizza. Baatambula mu ddungu. Mukama ono eyali abalabirira, eyali abakuuma, yabawa amazzi okuva mu njazi, n'abawa n'emmere ey'okulya, n'akuuma n'engoye zaabwe obutayulika. Mukama ono teyeewuunyisa, yali abakuuma gy'amaanyi. Era ne bwe baamujeema yasobola okubaggyayo mu nsi eyo ensuubize n'abatwala mu buwaŋŋanguse. Naye ate ne mu buwaŋŋanguse yabasuubiza nti alibaggyayo oba alirekawo abamu ku bo, n'abataasa n'abayisa mu buwaŋŋanguse, n'abaggyayo n'abakomyawo mu nsi ensuubize. Era nga Mukama bwe yasuubiza yatuukiriza era yakikuuma okubaawo. Toyinza gamba nti singa Mukama teyali w'oku lwa Isirayiri, singa bwe bali, kuba bandibadde basaanawo. Naye ate nga yabalonda, si be baamulonda, ye yabalonda, ye yabasuubiza, ye yalina amaanyi okubalonda n'okubakuuma n'okutuukiriza ebisuubizo bye. So nga bwe tugambye, Mukama ye buyambi bwaffe, oba Mukama y'atubeera, oyo yatonda eggulu n'ensi era ow'ekisuubizo. Zabbuli eno eyagala, oba eyawandiika Zabbuli eno ayagala tukimanye era tukiyimbe, tukijaguzenga, twenyumirizenga mu ekyo nti obuyambi bwaffe bunaava wa? Bunaava eri Mukama. Nga bwe baali batambula okugenda mu yeekaalu nga basuubira nti obuyambi bwabwe bunaava eri Mukama, naffe mu bulamu buno obw'okutambula ne Yesu, mu byonna ebitusoomooza, mu byonna ebituyisa obubi, byonna ebitutiisa, ne tweyaliikira n'okweyaliikira oba tunaamalako ne Yesu, Mukama oba Zabbuli eno eyagala tumanye nti Mukama asobola otubeera. Mukama ow'ekisuubizo, Mukama alina obuyinza ku byonna, ola ow'ekitiibwa asobola okutukuuma mu bulamu buno. Ekyo kyennyini Yesu kye yajjayo ng'atutegeeza nti Mukama bamwesize oba bye be yalonda n'abawa Yesu bamukkiriza nti ajja bakuuma. Ekintu kino tukiraba mu Yokaana essuula 10
nga tulaba nti Yesu ye musumba omulungi, ate nga mu ssuula ey'ekkumi tukiraba bulungi. Agamba bw'ati mu ssuula ey'ekkumi olunyiriri 28. Bikula nange bw'oba ne Bayibuli olabeyo. Mu lunyiriri olwa 28 Yesu ayogera bw'ati, n'agamba nti nzibwa, ng'ayogera ku ndiga, nzibwa obulamu obutaggwaawo era tezigenda kuzikirira. Tewali n'omu ayinza kuzisikula mu mikono gyange, kubanga Kitange yazimpa era tewali amusinga amaanyi, n'olwekyo tewali asobola kuzisiikuula kuva mu mukono gwa Kitange. Wano Yesu atukakasa nti obukuumi bwaffe, ezo endiga Mukama ze yamuwa, Mukama tewali amusinga maanyi, era Mukama we yazimuwa asobola okuzikuuma mu mikono gye egy'olubeerera. Kuba tewali n'omuntu yenna asobola zisigukulula oba kuzimunyakulako mu mukono gwe. Omukono gwe gw'amaanyi, asigala ng'azirabirira. Ng'omuzadde bw'alabirira abaana Mukama b'amuwadde, ne Mukama bw'atyo atuyita baana be oba ndiga ze, abo b'awadde Yesu Kristo okubalokola. Nabwe kityo agamba nti abo bonna abamukkiriza obukuumi bwabwe basobola batyo okumalako, ng'obukuumi bwabwe buli mu Yesu, obukuumi bwabwe buli mu Mukama ayinza byonna, ow'amaanyi, atasobola kulemererwa, kubanga ye tewali n'omu ayinza munyakulako bantu ba Mukama. Newankubadde Sitaani, newankubadde embeera z'obulamu buno n'ebitusoomooza byonna, tewali kisobola tujja ku Yesu oba ku Mukama. Bw'atyo essuubi lyaffe bw'alituwa. Essuubi lyaffe teriri mu ffe kwetunuulira ffe nga ffe, ng'ebyensi ennaku zino mu nsi yaffe bwe bagamba nti wekkiririzeemu manya nti osobola omalako, wabula essuubi lyaffe liri mu Yesu eyatulonda, mu Mukama eyatulonda n'atulokola mu Yesu. Ye kennyini yasobola okutukuuma mu byonna ebitusoobooza. Nabwe kityo tugambye nti Mukama ye muyambi waffe eyatonda eggulu n'ensi era ow'ekisuubizo. N'ekirala kye tuddako okulaba tekigamba nti Mukama ye mukuumi w'abo abamwesiga. Mukama ye mukuumi w'abo abamwesiga, abakuuma mu bulamu era n'akuuma emyoyo gyabwe okugitiisa mu lugendo luno olw'okutuuka eyo mu ggulu, oba okusigala nga twesiga Yesu mu bulamu bwaffe. Ekyo tukiraba mu lunyiriri olw'okutaano paka ku lw'omunaana. Naye katutandike nga tulaba nti Mukama akuuma obulamu bwaffe. Mukama ye mukuumi wo. Mukama yakusiikiriza ku mukono gwo ogwa ddyo. Emisana enjuba tekwokyenga wadde omwezi ekiro. Wano omuwandiisi ono wa Zabbuli ayongera otugirayo nti Mukama ono ow'ekisuubizo, Mukama ow'ekisuubizo ye mukuumi. N'atugirayo nti ng'enjuba bw'esobola okukola enjuba bw'esobola okwaka n'ereeta obulamu, era enjuba eno esobola n'okwaka n'ereeta obulabe, kuba abantu abamu enjuba bw'eyaka ennyo omusana ne guyitirira oyinza n'okwesanga ng'ozirise. Naye ki ekisobola otutaasa mu byonna mu bulamu buno bwe tuyitamu? Mukama y'asobola. Mukama oyo gwe yagambye nti tabongoota, Mukama wa Isirayiri eyabakuuma
atabongota era atayibaka ow'amaanyi ye yasobola okutuwa obukuumi bwe mu bulamu buno. Newankubadde nga tuyita mu by'okusoomozebwa bingi, omuwandiisi ono wa Zabbuli ayagala tumanye nti Mukama yasobola otuyamba ne tubiwangula. Ye mukuumi waffe mu bulamu buno. Ng'omusana bwe gusobola okutuusaako obulabe nga gwoteza nnyo, ye Mukama yakusiikiriza, yakuwa ekisiikirize nga bw'olaba nti omuti bw'oba mu kisiikirize oba omusana tegusobola kutuukako ne gukuleetera obulabe. Na bwe kityo Mukama y'ekisiikirize kyabo abamukkiriza, ng'omuwandiisi ono bw'awandiise wano, omuwandiisi wa Zabbuli eno ya 121. Ate n'ekiro mu biseera ebyo bye tweraliikirira, era Mukama ye kiddukiro kyaffe, ye yasobola otukuuma nga tweraliikiridde mu byonna bye tweraliikirira mu bulamu buno. Omuwandiisi ono wa Zabbuli ayagala tukimanye. Ate nga nnyinza n'okuggirayo nti kino ekintu kino eky'okukkiriza Mukama mu bulamu bwaffe nti yabukuuma, newankubadde nga tuyita mu by'okusomesebwa, sigambye nti tewali bulabe bunaakutuukako, si kye ŋŋamba, wabula ne mu bulabe bwonna mu by'okusomooza byonna by'oyitamu, Mukama anakuumanga. Era kino si kintu si kikuutike, kubanga ne Pawulo yennyini yakikkiriza. Yagamba nti Mukama asobola okukuuma obulamu bwe kubanga abwesigisa Mukama. Ekyo tukiraba mu Timoseewo ekyokubiri essuula esooka mu lunyiriri olw'okumi-na-bibiri. Pawulo awandiika n'agamba bw'ati, so sikwatibwa nsonyi kubanga mmanyi gwe nakkiriza, era nkakasa nti ayinza okukuuma ekyo kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Pawulo yeesiga Mukama newankubadde ng'ayita mu kubonyaabonyezebwa okungi. Mu kaseera kano wawandiikira ng'alina mu kkomera, naye newankubadde ng'ali mu kkomera ng'abonaabona, takwatibwa nsonyi. Amanyi nti byonna asigala yeesiga Mukama kubanga yamukkiriza, akakasa nti ayinza okukuuma obulamu bwe, nabwekityo n'amukuuma n'okutuuka ku bulamu obutaggwaawo, okutuusa ku lunaku luli. Ye yekka yasobola omutuusa n'amunyweza mu kumukkiriza era n'akuuma obulamu bwe. Ate n'okuva mu bulamu buno obw'ensi akimanyi nti ajja kuba ne Mukama, ajja mutuusa gy'ali mu kifo eky'okwesiima. Neebuuza muganda wange gwe, essuubi lyo liriwa? Liri mu ggwe by'okola oba liri mu Mukama? Liri mu ssente zo oba lirimu? Byonna ebyo bijja kuggwaawo, ssente zijja kuggwaawo, zijja na kuggwaako. Nga bw'olabye mu biseera bino zigenda zikendeera. Omuntu mu kiseera kiri yali asobola okwewaanisa ssente, naye kati mu biseera bino ebyakazigizigi tesobola kwewaanisa ssente, zigenda ziggwaawo, zigenda zikendeera. Abantu bayita mu kufiirwa emirimu, obanga weesize mulimu gwo nako tegusobola kuwanguza, wabula ye Mukama yekka yasobola okuwanguza. Bw'obanga omwesize nga Pawulo, oba bw'obanga omwesize ng'ono omuwandiisi wa Zabbuli eno bw'alina obukakafu, Mukama oyo ow'ekisuubizo, oyo atabongoota, oyo ow'amaanyi, nti ye yasobola okumusiikiriza obulabe ne butamutuukako. Kansuubire nti kino kikuzzaamu amaanyi n'osuubira mu Mukama okubeera nga yakuuma era yakutuusaako obukuumi bwe mu bulamu. Naye n'okusingawo ku ekyo, obukuumi bwa Mukama tebukoma ku bulamu bwokka, wabula bujja ne ku mwoyo gwaffe. Wano omuwandiisi akitulaga mu lunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Ayongera okuwandiika bw'ati ku Mukama. Mukama
anaakuumanga mu buli kabi. Mu buli kabi Mukama anaakuumanga, anaalabiriranga obulamu bwo. Mukama anaakuumanga mu buli kabi era anaalabirira obulamu bwo. Mukama anaakuumanga amagenda go okuva leero n'amadda okuva leero n'okutuusa emirembe gyonna. Olaba wano omuwandiisi awandiika nga tawandiika ku kaseera buseera wabula emirembe gyonna okutuwanguza n'okutuyisa mu bulamu buno n'okututuusa mu kiseera ekyo nga Mukama bwe yatusuubiza obulamu obutaggwaawo, okututuusa mu kifo ekyo eky'okwesimba, okututuusa mu bulamu obutaggwaawo. Eyo Mukama gy'ali olubeerera. Ate nga wano Mukama bw'awandiika nti Mukama anaakuumanga mu buli kabi, agamba anaakuumanga mu buli mitego gya Sitaani oba mu buli mitego egy'ekibi eginajja gy'oli. Abamu tuyinza okuba nga twesiize amaanyi gaffe, naye omuntu yenna akkiriza mu Yesu teyeesiga maanyi ge. Ate ng'omu ku bantu abakola ensobi eyo okwesiga amaanyi ge ne yeerabira nti Mukama y'akuuma ye Peetero. Naye era Mukama oba Yesu yamuyamba n'amugamba nti newankubadde nga yali akoze ensobi eyo, yali agenda muyamba amukuume. Era nga bw'agamba Mukama anaakuumanga buli kabi. Ekibi tekyali tekisobola kumuyinza newankubadde nga Sitaani yali ayagala mutega amuleeteko obulabe. Kino Yesu yakikola nga Peetero amugamba nti sijja kwegaana. Tukiraba mu Luka essuula eya 22. Peetero yasuubiza Yesu nti newankubadde abalala bonna balimuleka, ye Peetero ajja kusigalawo, ajja kukwata n'ekitala amulwanire. Naye mu kaseera ako ate ak'okulwana bwe baali nga bazze okukwata Yesu, ate Peetero n'afuuka mutiitiizi, eyali yeesiga amaanyi ge ne galema okumuyamba. Mawekityo n'abanga alekeredde mukama we Yesu. Lwaki? Kuba yali yeesize maanyi ge. Naye Yesu amugamba ebigambo bino mu Luka 22 okuva ku lunyiriri lwa 31. Amugamba, Simooni, Simooni, Sitaani asabye okuwewa ng'eŋŋano. Sitaani asabye okuggyawo, okusaanyaawo, okuwewa ng'eŋŋano. Eŋŋano bw'oba ogiwewa efuumuuka bufuumuusi, okumusaanyaawo. Wano Yesu kyategeeza. Naye ggwe nkusabidde, olunyiriri lwa 32, nkusabidde okukkiriza kwo kuleme kukuggwaamu. Era bw'olimala okwenenya, yamba mu kuzimba n'okunyweza okukkiriza kw'abaganda bo. Mukama wano agamba Peetero nti nga bwe kyatuukawo nti yamala n'amulyamu olukwe, n'amanya nti akoze bubi, n'amwegaana, n'amanya nti akoze bubi, neyeenenya, nekituukirira nga Yesu kye yagamba, kye yamusuubiza wano, nti nkusabidde okukkiriza kwo kuleme kukuggwaamu. N'amukkiriza, n'amuzza buggya, nga Mukama ye yali amuzza obuggya. Oli eyali Simooni eyali yeesiga mu maanyi ge yalemererwa, wabula Mukama ye yamuwanirira n'amuzza obuggya. Na bwe kityo tetulina kwesiga maanyi gaffe, wabula mu byonna bye tulwana, okulwana n'ekibi, nga tulwana okutuuka eyo Mukama mu bulamu obutaggwaawo, oba n'okulwana n'okumeggana n'ebikemo bya Sitaani,
oba ebyensi oba eby'emmiri gyaffe tumeggana nga tetumeggana ku lwaffe wabula tumeggana nga tufuna obukuumi bwa Mukama nga twesiga si muffe si mu maanyi gaffe wabula twesiga amaanyi ga Yesu. Nabwe kityo tusobola okumalako nga bwe kiri wano bwe kiwandikiddwa ti Mukama anakuumanga buli kabi, analabirira obulamu bwo, analabirira omwoyo gwo nga bwe kiwandiikibwa mu nsonyiwemu awo, analabirira omwoyo gwo. So obuyambi bwaffe bunaavaawa? Okubeerawo kwaffe kunaavaawa? Wabula kunaava eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Jjukira nti mwebadde njogera n'okuwanira kwa Yesu mu kulwanyisa ekibi, era Yesu kyagamba wano mu Baruumi sula 8 olunyiriri olwa 34 agamba nti ye yafa ku lwaffe ate n'okusingawo ate yazuukira mu bafu okugenda ku ddyo ogwa Kitaffe okutusabiranga mu maaso ga Kitaffe, mu maaso ga Katonda ennaku zonna. Tusobola tutya okuwangula? Kubanga Yesu atusabira nga bwe yasabira Peetero aleme kugwa mu kibi oba asigale nga okukkiriza kwe kusigala nga kunywevu newankubadde nga yali ameggana n'ekibi. Naffe bwe tutyo bw'atusabira. Era obuyambi bwaffe buli eri Mukama mu bulamu n'okulw'emyoyo gyaffe okutuuka omulamu obutaggwaawo. So nga tumaliriza katusabe. Mukama tukwebaza olw'obukuumi bwo, tukwebaza olw'obwesigwa bw'olina gye tuli ffe b'olonze ng'abaana b'okuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Nabwe kityo tusaba twesige obukuumi bwo, tuleme kulega kulaba nti obukuumi bwaffe buva walala wonna, wabula twesige era tubeere n'obuvumu mu bukuumi bwo mu bulamu bwaffe era n'okutumazaako obutaddirira mu kukkiriza kwaffe nga tunywerera ku Yesu. Mu linnya Yesu tusabye.